mumpulira kansubire muri bulungi mwenna. Kati ngenda kubalagako waneno locatinga mu Canada. Kati tugenda maaso oba okitegeera genda owandiike virtual immigration fair oba okitegedde naye nze wenteekamu virtual immigration for Africa ekuleetera waneno eno page. Weekuleetera eno page gendawo okirikingewo. Wokirikingawo kugenda ku page efaanana bweti mukwano page bweti oba okitegeera. Kati wogenda waneno era kugamba immigration virtual biki gogiraba ndowooza Africa. Kati ffe engeri we tuli ba Africans genda waneno register now kubanga tugira wogenda ku register now ng'okirikinze kegenda kuleetera ebintu bino oteekamu amanya go gombi. Amanya go wano nteekawo erinnya lyo kangeze oli John wano oteekewo Semakula. Oteekewo email gy'oyagala bakusindikireko message email. Kati we tugenda email address erina okubeera ng'eri active. Nkiddamu email address erina okubeera ng'eri active. Obanga tomanyi oba openinga email genda ku YouTube yange olabe videos mulimu eya email. Openinga email ng'eri active. So genda wano ku citizenship oli muna Uganda. Oli muki oli muna Uganda ng'eri walanga sigiraba. Kyenkola ky'oba okola genda awo Uganda. Kati country of residence abantu abasinga muyinza okuba mulimu Bawarabu mulimu kineeteekawo nti oli Uganda oba okitegeera. I don't know osobola oteeka oli Dubai but I don't know. Kati nga nze nkugamba kodi nkunze n'aligambe wanditaddewo Uganda. Naye bw'obanga oli Dubai nga gw'olaba osobola okigezesa you try olaba oba nakuwa. Naye nze n'aligambye omuntu kuteekawo Uganda oba okitegeera. Yugi eriwa yugi naye eri wansi. Saagala kukola video nebeere very long. Kati we tugenda ku education level bannange. Education level yiyo. Kati gwobaako mambo tewasoma secondary teekawo. Oba wasoma secondary oba wakola bachelors oba wakola kikateze kateekewo bachelors. Kati experience gw'olinamu experience ki? Wano waliwo agriculture, aviation, automotive, kuliko construction, education, gw'olina muki? Kati tuteekewo mu health. Nze saagala oteekewo health. We tugenda waneno ku choose file bannange genda okole CV yo bulungi ebireka akafaananyi akalungi ng'osmilinga bulungi nga tosmilinga amanyo gateeka kungulu gonna naye teekako nga kafeesi ko kalaga kali ka bulungi teekako CV yo ng'omuntu wagisoma agamba ye alhamdulillah omwana atukoledde CV. Kati awo tuvuddewo onyiga waneno then ky'oba okola CV yo bagiteeka mu files zo. Wobagiteeka mu file wonyiga waneno choose file wokirikingawo egenda kutwalira ddala mu CV yo mweri munda mu simu okukikolera ku laptop. It depends on what you want. Kati nze sirinawo CV just embalaga bulazi. Kati wetugenda mu language bagamba have you taken an English language because bitya exam gwe kennyini wobanga tonnagitwala teekawo nno wobanga wagitutte teekawo yes. Kati nga waneno batugamba kati wogamba no English is my first language kubanga ebiseera ebisinga twogera Oluzungu ate twogera Oluzungu lulungi osobola oteekawo no English is my first language not. Naye era eno gundi ojja gikola ki? Olina okukola eyo exam oba okitegedde. Oba oyagala ojja kubuuza wansi exam ogifunira wa obikola otya. Kati waneno ku French era ne French ojja funa olulimi so naawe osobola ogamba no kubanga oba tonnagitwala naye oba wagitwala teekawo yes. Kati ne bakubuuza what question do you have about living in Newfoundland. Kati gwe olina question ki? Gwe yonna gy'oba olina bagambe naye tobabuuza bintu bya kisiru oba okitegeera babuuza ekintu nga kyamagezi nga kitegeerekeka oba okitegeera oba olina ekibuuzo ekisooka oba ekyokubiri oba ekyokusatu. Kati ne bakubuuza what are hoping gwe nga gwe what are you hoping to gain from attending the virtual event. Gwe nga gwe ohopinga kiki ky'osuubira osobola okubaddamu n'obaddamu bibiri oba bane weesomere olumaliriza ogambe I'm not a robot then osubmitinge bajja kuddamu ku email yo weebanga eno video ebadde useful gy'oli bambe mukwano clickinga share button osharingire omuntu wo sharingire mukwano gwo sharingire sister wo sharingire brother wo sharingire buli muntu ne neighbor wo omusharingira ate olikinge. Mbaagala nnyo bantu bange mwenna kama bankumire.